munange nno wandisonyiye. Sonyiwa munnabyabufuzi, sonyiwa taata w'abaana bo, sonyiwa maama w'abaana bo, sonyiwa bazadde bo. Abantu abamu tebaagala na kwogera ku bazadde baabwe. Era ng'owulira nga ali omutuufu. Buli muntu atasonyiwa awulira nga abeera mutuufu. Era bw'akunnyonnyolamu owulira nga ndowooza yandibadde tasonyiwa. Naye ekyakabenje okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Nsaba okiŋŋambire neibawo. Okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Kubanga okusonyiwa kujja ekkonda ku mutima. Okusonyiwa kujja ebizibu ku mutima gwebadde bikutuulidde. Teri kintu kibi nga kukya ku makyanga olunaku olulungi nnyo n'osanga gwagala okusonyiwa emyaka 15 ne weesoleza mu takisi oba ne weesoleza mu kkubo n'obuuza kati kino ekisiraani nsanze kyaki. Kitegeeza olina obulwadde ku mutima. By the way, ne kino kenkibabuulire. Abantu betutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kiŋŋambire akuliraani. Abantu betutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kaakati okusonyiwa tekuliiko. Enesaala tegambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe batwenenyeza ne tubasonyiwa ebibi byabwe. Okusonyiwa tekulinda kwenenya. Tetukkirizibwa kutoola mu Bayibuli ate tetukkirizibwa kwongeramu. Tutegeregana. Esaala egambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Wakati awo temulimu kawakatirwa akagamba nti nga bamaze okutwenenyeza. Okusonyiwa kuyamba gw'osonyiye, naye kusinga kuyamba gwe n'owona ebibadde bitudde ku mutima gwo. Ne bw'omusanga ng'ogenda kugoba bizinesi yo, oyinza n'omukubira akajjambo oba tayagala kaddamu n'alekayo, naye gwe gy'olaga bizinesi zo zitambula bulungi kubanga wajja ekizibu ekibadde ku mutima gwo. Ekigambo ky'okusonyiwa kiggulawo enzigi ng'oli kuno, ate kye kiggulawo enzigi ng'otuuse mu ggulu. Bakubuuza wasonyiwa ate tolina budda. Eri bagiyita wanuwe. Tokomawo bw'osimbula wano buli ky'ogenda tokoze. Nolwekyo Mukama nsaasidde emyaka omulongo abadde ansingako mitono. Yazaalibwa 7 nazaalibwa 72. Nsaba okutegeeza abantu abalina emyaka ng'egyange. Abava wansi muli ba mukisa okulira ebigambo bino. Naye abalina emyaka ng'egyange tolina mikisa mingi mu maaso awo. Wandisonyiye mangu. Oba kikolera okireka awo. Myaka ng'egyange olina okusonyiwa amangu, ate olina okwewala okusobya kubanga onodda ddi ogolola ensobi zo. Abato mwesiimye, mmwe n'abakutezi kamera basinga obungi muli baana bato. Kulanga osonyiwa. Ogenda okutuuka mu 5 ng'olina emirembe. Tetujja kulemera wano okamba we ku nnyiriri. Zabuli ey'ekyenda. Zabuli ya 9 olunyiriri olw'e10. Psalms 90 olunyiriri lwa 10. Bw'okandooza lweweetaagawo lukebere ku ssimu yo. Psalms 90 verse 10 egamba bweti. Zabuli 9 olunyiriri lwa 10. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Baliwo abali wano abalina 7. Wanika omukono bange oweze 7. Mbakubireko mu ngalo ate mwebaze Mukama. Eno waliyo omoyeko ow'e7. 2. Ab'e7 mwanike emikono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bane tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. 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 Tukubire Mukama engalo ez'amaan
kati bakadde baffe 7 eyo bayibuli egamba nti Zabuli 9:10 emyaka gyaffe ennaku z'emyaka gyaffe myaka 7 era naye amaanyi gaweze 8. Simanyi owulira ensi etwemazaamu tebagamba nti emyaka gyaffe 17. Bino si kuteebereza kw'abazungu, kino kigambo kya Katonda. Ennaku z'emyaka gyaffe 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8. N'amaliriza ng'agamba bw'ati, naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Amakulu gaakyo nti obanga tulinawo emyaka 7 nga giri mu Bayibuli, ow'amaanyi ng'aweze 8, omulala sukumamu awo, mu Uganda tulinamu ab'ekikumi. Kitegeeza nti weewale amalala, saamu abantu ekitiibwa totambulira waggulu. Singa Kato abadde atambulira waggulu tiyandi tuleese enkozi ffenna nga bwe tuzze. Aseetinze ekizampa ennungi. Kizibu nnyo okusanga omuntu agandi Kato wa amalala. Ne wali abantu abatuyita ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi. Waliyo abantu abatuyita ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi, nga yandyagadde kubanga asiiba ku mweso, kubanga asiibaawo nga tana byagala kukola, bwakuyita tasitukana watudde ku mweso, okyame mutuulaawo. Kati bw'otuulaawo akutende nti toli wa malala. Bassebo ne bannyabo, gwoba oba teweemanyiimu malala. Omulala ayogera bibye. Oluusi okukulaakulana kutuyisa ab'amalala. Omuntu asobola okuba nga takyakulaba kubanga otegedde nti nnyina emyaka 7 mu nsi oba 8, kati otandise okugoba ebirooto byo. Bw'aba aweza wiki nga takyakulaba nga yakulabanga buli lunaku, agenda akwogerera nga bwafuna amalala, wagaggawala, tokyamanyi muntu wa wansi, naye ng'ekituufu naawe oli mu kutoba na nsi. So weewala amalala. Ekyokubiri, weewa akaseera osanyukeko. Omugenzi Kato Lubwama atuberedde ekyakulabirako kirungi ennaku ze ezimaliriza obulamu mu nsi. Tabadde mu kwenakuwaza. Amawulire agakwatagana n'omutima yagategeera nga tigalina bulamu bwe galeese. N'amanya nnego batawadde lipooti naye afa. N'asalawo buli lunaku Mukama lw'anaamuwa alwebalize Mukama. Bassebo ne bannyabo, mwe nange tuli bajulizi. Nze ate ndi mujulizi nnyo ku nsonga eyo, kubanga talina lwabadde agenda kujjanjabibwa n'atayita wange nga mukwano gwe ne tubyogerako ebyokujjanjabibwa, ate n'atayita wange nga nteekamu ekitiibwa. Yagumala nakkiriza nti ndi mulokole, nga nteekamu ekitiibwa n'afukamira ne tusaba. We musanga kati wabadde ammanjira essaala, naye nga tanabanja ssaala, asooka nakwebaliza enkadde n'agandi enkadde yakola Mukama ankuumye. Tumukubire mu ngalo omugenzi abadde ayagala Katonda mu bigambo bye ne mu bikolwa. Abadde ayagala Katonda. Abadde ayagala Katonda.